Lwaki tuganda okusula mu nsi yaffe? Tukoze iki? Tukoze musango ki? They closed every road. Ngudo bazigadde zonna. Batugambye temusobola kugenda Masindi. Temusobola kugenda Hoima. Anybody else can. Naife tetuki. Lwakiza musango ki? Okwesimbawo ku Museveni musango. Yes, ali ku Lijuliro TV omukulembeze Kyagulanyi Sentamu babalemesezza okubaako we bakalu batuuka babagamba tebalina kusulawo. Tetumanyi lwaki embeera eno etuukawo mu budde nga buno tebalina orders, bawoza order from above. Lwaki bagana omukulembeze Kyagulanyi ate nga balemeddwa okutubulira orders gye ziva? Omukulembeze bwate bwalabise era asazeewo kasule mu mmotoka babamazeeko eddembe lyabwe nga bannayuganda tebalaba nsonga lwaki babalinyirira. Buli we balaga babagamba temulina kutuukawo. Enguudo bazisibye ate nga obudde bwa kiro bateekawo amateeka ag'ekisiru bikafiyu biki ebyo. Kati omukulembeze bwate bwalabise okuba nga alisita tamumanyi kikiddako. Banaye bannayuganda eno embeera gye twagala okulwanako. Omukulembeze bwate gwe mulanga bulijjo gwe abakubira abanaye tukyuse obukulembeze. Bino bwe bibanga bitandise okutuukawo mu budde nga buno kitegeeza Uganda erina kununulwa. Bwe kubanga n'okwebaka nagwo musango, ladies and gentlemen, this is the time we need to change this nation. Embeera bwetyo bwekyali wano. Is really saying that he has orders to chase away Kyagulanyi. On top of that, they have closed all the roads from going to Masindi, going to Hoima, and Kyagulanyi tomorrow has rallies in Dankwanzi, he has rallies in Chiboga, and another one from this really the biggest place to come from Nigeria to go to Dankwanzi and in Chiboga. So the OC is saying Kyagulanyi should find somewhere else to sleep, or he has no right to sleep anywhere here in Nigeria. So we'd like to tell you that Kyagulanyi calls this impunity of the highest order, where police officers are just giving orders that Ugandans, especially leaders of the opposition, are not supposed to be using their right to hire any hotel anywhere and sleep, or to use any road like it's been during day. I've been saying during day or during the campaign trail. Kyagulanyi's campaign motorcade has always been blocked on the way, and he has been turned away from using main roads, the roads that have been tarmacked by the taxpayers' money. On top of that, he has gwe ali ku Lijuliro TV eno embeera bweti bweri ate mu bbanga lino wakati mu kiro kino tukyali mu matigga tetumanyi kikiddeko. Pulezidenti waffe bamulemesezza okubaako hoteeri ate basobola okusula ekiro ky'olunaku olwaleero. Bagamba nti talina kusula mu kibuga kino, tebatuwa ani alagidde okukola kino, wabula bali awo buli omu agamba nti nedda tugezezaako nnyo okutuuka ku hoteezi ez'enjawulo bamulemesezza. Bagamba nti bo bakolera ku orders, wabula tebatubuulira wa gye bazijja. Nokubeera nga tutuuse n'ekiseera okudinayinga offices Kyagulanyi Sentamu oyandibadde support okusobola. Yes. They have said that we sleep. For me, I have decided that we all sleep here. Just on the floor. Madam Western. Let's find a place. If the place is not there, we can still sleep. Oluvannyuma batutegeezezza nti nno amaanyi gammwe galina enjawulo gye gakozeewo. Amaanyi gammwe galinawo enjawulo gye gakozeewo. Yes, embeera bwetyo bwe badde ekyali wano, naye oluvannyuma orders zikyuseemu. Tetumanya ani awa order naye
kwegamba alinga katemba yennyini gwe batukolako wano naye nga buno obukulembeze bwekyamazima bufu era bwetaaga kukyusa gwe munauganda ali eyo ntutegeeza kimu nti gwe nange fe tuyinza okukyusa obukulembeze buno omukulu badde bamulemesezza okubaako hoteri wasula asobole okukeera ate eyongereyo kuba enkyalina okubeerako mu disitulikiti y'ekyankwanzi n'ebitundu ebirala naye badde bamulemesezza okubaako wasula wabula ate oluvannyuma bamaze ne bapondooka ate ne bagamba nti mwana tu yeebake eyo ye pressure era ago ge maanyi g'abantu gye bayita people power. Yes, otubulira ki ku mbeera eno? Mbeera eno eriwo agala Bobi naye agenda afugemu nze yawumulemu ne muvuka wa ku mwalo obule tukubye nnyo nze nasindika Amagye ge bakkiriza kati tusule bakkiriza banaye it's not a diversion this amawango bedda wendi mubagambe bannange yes embeera bwetyo bweyimiridde embeera bwetyo bweyimiridde tukyaliwo wano era nga tukyagenda maaso n'okulaba ebintu nga bwe bitambula naye nga gwe ali ku Lugirire TV tukutegeeza kimu nti omubaka babadde bamuganye okubaako weyeebaka wano wabula ate oluvannyuma ebiragiro bikyuse ate ne bamukkiriza awumulire mu kitundu kino tetumanyi ani alagira ki wabula omukulembeze waffe